mwe webuzibidde alugamba gye n'Omuseveni tebyayonoonese edda. Kyagulanyi yamugamba bannayuganda lwe balizuukuka ensi yonna eri kankana, ensi yonna eriyogomera, kaakati nno waliwo ekizze. Wulira bino, tutandikira wano wennyini. Mwami Museveni tetuganye buli kimu kyonna kikole, buli kimu kyonna kiyise, naye nga ffe bannayuganda amazima ga Katonda mu ggulu nga tetutidde ggwe tutya Katonda tetukulondangako, totwesibaako. Masomero gaggale, gwe kozesa amaanyi go gonna g'owulira g'oyagala, kozesa obuyinza bwo nga bw'owulira bw'oyagala, gwe weefuule Katonda, gwe weefuule Kabaka, naye ffe nga bannayuganda tetukulondangako. Tugenda sigala nga twogera, gwe tukole buli kimu kyonna ky'owulira ky'oyagala mu bulamu bwo. Gwe kyonna ky'owulira ky'oyagala mu bulamu bwo kitukole. Tutte tusibe neffe twagala ove mu ntebe yaffe ey'eggwanga ebyaddala. Ffe tetukulondangako naawe okimanyi. Ate togenda kitugana kukyogera kuba gwe wategeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Tetukulondangako, tetukuwanga kalulu. Va mu ntebe yaffe muekyangira omukulembeze gwe twalonda ajja atukulembere. Oba Ebola mwali mu Uganda, oba basiba amasomero, nze tekijja kuŋŋaana kubanja buwanguzi bwaffe. Totujja ku mulamwa gwa kubanja buwanguzi bwaffe. Mwami Byabakama yonna gy'oli omukulembeze gwe twalonda tumumanyi. Bannayuganda omukulembeze gwe mwalonda mumumanyi, muleme kwebuza magezi, muleme kwesiriwaza. Omanyi mwe emitwe gyammwe giringanga gye baapama, obwongo bwammwe bulinga bwe baapamamu. Muleme kwesiriwaza, oyo omukulembeze aliko tetumulondangako ebyaddala. Ye akozesa ye nga maanyi ge nga ye kifuba kye. Neffe tetwagala bintu bya kifuba, twagala ddembe. Kyobula buli kimu tukikola nga kya ddembe. Mwami Museveni buli kimu tukikola nga kya ddembe. Gwe oyagala kukozesa maanyi, oyagala tufugira mu maanyi. Wategeka okulonda, singa nakulogamba tewaliyo kulonda nandibadde nkimanyi. Singa ngenzo kadduwa okutuuka kuno nga wagamba tewaliyo kulonda nga gwofuga, naye bw'oba nga ategeka abakulembeze ab'okulondebwa nti ani addako n'obategeka ate nga gwe toyagala kuva mu ntebe. Mwami Museveni tuwe entebe yaffe, togenda tujja ku mulamwa ebyaddala, ate tugenda kivaako. Gwe tukole byonna by'owulira byoyagala mu bulamu byo, bikole byonna biggweeyo, naye togenda tujja kubanja buwanguzi bwaffe. Byabakama twagala entebe yaffe, twagala obuwanguzi bwaffe ebyaddala, tetuli mu katemba. Ntandise bwentyo, nyagadde nkuwa ennyanjula bwetyo ogiwulire nti ate eno byakaayi byatabuse. Olutandika butandise, wulira wano oba wengenze. Mutage ng'ajje ku vidiyo eno. Alina vidiyo gy'akoze ku Ebola, ng'era alaga ng'abaana b'e Kenya we beekalakaasizza kuba ye gasiya w'Ebola abaana b'e Kenya baamugobye. Bagambye tebabaleetera bya Ebola. Waliwo vidiyo eyatambudde nnyo ng'abaana be Abakongo bo baakubye abasawo baabakubye n'emiggo nga bagenza okuziika omulambo gw'Ebola nga mu keesi temuli mulambo. Okitegeera? Era betasosaga ffe bannayuganda twabaaki? Lwaki tetubeerangako ng'abaana b'e Kenya? Uliriza bulungi. Nga tetunnaba kwegereegeranya ku nsi nga Kenya. Nabawa example juzi wane South Africa. N'ensi endala oba oliawo ezikyusa obukulembeze mu bulungi nga teri dictator ono bwekiti. Ffe Uganda sipaaka zonna ezitosobozesa okusituka okuggyako Museveni tubaddeko nazo, naye zonna zituyise mu ngalo ne zigenda nga n'essaawa ya leero ey'okumenya abantu amayumba egenda maaso nayo sipaaka era tusobola ogikozesa. Naye jangu osooke weebuuza ekibuuzo, lwaki zonna sipaaka zituyiseeko nga tetuzikozesezza? Lwaki zituyiseeko? Wano wenjagala tutegeere. Tumaze emyaka ndowooza giri 62 bukyanga tulekerwa ofugwa abazungu 62, naye mwegyo emyaka 62 tetufunangako gavumenti ejja n'amaanyi g'abantu mbw abantu basituse beekalakaasizza bagisudde, bajja na mmundu bakola ki? Bayingira na mmundu. Nga n'olutalo olusembyeyo lwatwala ebbanga eddene olwa Museveni yamala mu nsiko emyaka 5. Ne bazadde baffe bwe muddamu ne mukozesa obwongo bwammwe okutegeera, ne bazadde baffe be bagamba nti beegatta ku Museveni bajjeko Obote yaliko Museveni yatugumbula batugumbule n'abayingiza olutalo lwa mpaka. Abasigadde bajajja baffe nze n'owuwo osobola okunjulira n'owuwo bibozi kibi yakunyumiza. Ffe jajja baffe baatunyumizanga mbu twali mu dduka embundu ng'etokota. Kitegeeza mu lutalo olwaleeta Museveni bajajja baffe baalinga nte nga bo omuyaga gwajja baddukanga buddusi kunoonya we beekweka nawawo gye bagenda gye gunagenda basanga.
omuyaga tegwajja gwa lutalo olwo Museveni lwe yali aleese mu nsiko nti baayimirira mbu bafayite embeera eyo bagiyitemu basobole otuuka ku buwanguzi. No, si bwe kyali. Baddukanga buddusi kunoonyanga wobeekwekanga emmundu bwevuga. Museveni we yalaba Luzito ye bagaanye okumwegattako yatandika batugumbulanga kiro ng'emisana ajja yeeyogeza mbu Obote yali mu kubatta. Abaana b'abajjajja baffe bakitaffe baajoyininga Museveni by force. Tebaajoyininga Museveni mbu munnange beeyagalidde Obote abadde abayisa bubi nnyo. Museveni yamala basalira magezi ga kubatugumbula kiro emisana najja abagamba nti oli yabatta kati mutwegatteko tugende tukole bwe tuti ne bwe tuti. Bw'atyo bwe yafuna abalwanyi abaawera naddala wano mu Buganda. Ne basooka balaba ku buwanga ku mirambo nga miyitirivu ne bamanya nti ne batuuka time nga option esigaddewo yakwegatta ku Museveni bajjeko Obote. Okitegeera tukuze tuyina ekiboozi kye batugamba mbu ye fensi esinga obuto mu nsi yonna. Kitegeeze ewaffe abantu abasinga obungi bali mu myaka 45 okudda wansi. Abo bonna bagenza okubazaala nga zino zi gavumenti ezijja n'emmundu ne zifuluma n'emmundu nga ze ziriwo. Kitegeeza ffe bannayuganda tetubeerangako na generation yonna esituse kuyiwa gavumenti nga maanyi g'abantu ge gagiyiye. Ekyo tekibangawo ewaffe. Zino ensi ze twegeraageranyaayo ewaabwe kyaliyo. Kyabeerayo kitya nga tetunnasoma butabo nga tulabye entalo nga ziri wano ku street. Tusooke tumanye kiki ekyali emabega w'ezo entalo okutuuka wano ku street ffe we twazirabiranga ne tumanya nti kati kikutte kati ab'omugaati bamuggyeko abeegundi yayongeza amafuta bamuggyeko nga tetunnamanya ebyo byonna biboozi saga yavudde ku ki. Tugende eno wansi olutalo olwo lwatandikirawa. Mwe mulowooza nti abantu babanyigiriza bunyigiriza ne bagamba nange embeera esuse kati nno omugaati ke gulinye guno buli omu asitukirewo. Mukyala si bwe kyali. Just eyo yali sipaaka nga naffe bwe tubadde nazo nga bwe tubadde ne kiteezisaga nga bwe tubadde ne Rubigi nga bwe tubadde buli kitta abantu ekibaddewo e Uganda ezo zonna zibadde sipaaka nga bw'ofunira atandikira abantu embeera. Uganda yonna esituka neeva ku mulamwa gwakiri ekibaddewo nti Kasasira akubye abantu ne badda ku mission ya kugoba Museveni. Abantu b'omu Kiteeza abaayirwa Kasasiro ne bafa. Buli Munnayuganda we yali yattulukusa amaziga. Ng'abantu abo senga obatandikira embeera y'okwekalakaasa bagamba nti ekimala kimala. Mukyala wali ojja kukwata n'alumanya ne saalumanya bonna obasange nga bali mu lutalo ng'obakutta n'aweya. Olw'okuba abantu aba bali mu bulumi waliwo azze n'abatandikira. Tewaliwo muntu ali mu bulumi gwe banyigiriza mbwe embeera munnange emunyigiriza nnyo bannange kati kasituke yeerwaneko yejjeko embeera. Mukyala banoonya option butya bwe bawangalira mu mbeera abayinamu kasente oba ayina waatunda n'atunda n'afuluma ekibambulira n'adduka n'agenda mu nsi z'ebweru. Abalala ab'obwongo obunafu ekibaweereza mu eyo embeera kwewa butwa kwetugana famire yonna mubalabyeko nga betta. Nga ye yeekyaye n'agamba kave mu bulamu bw'enseno ne yetta ne famire ye yonna. Olowooza batasobola kufunamu magezi gagamba kanwane neetaguluzeeko eno embeera. Ffe Uganda tetukifunangako. Eyo gundi tetugifuna paka nga tufunye bamulumira mwoyo oba nga tufunye bamuzira kisa abagenda okutandikira bannayuganda embeera y'okwekalakaasa okuggyako Museveni. Ng'ate abo abantu bali ku mission kutandikira bannayuganda wonna we bali. Kukwata bibuga bya Uganda buli kibuga ne kibeeramu abatandika ng'abo bali ku mission ya kutandika. Kuba tumaze okupima amaziga Uganda bonna beetaaga nkyukakyuka. Bonna beetaaga change naye bonna bali wansi wa bitanda tewali afuguma tewali anyega. Babatulugunyiza babanyigiriza buli anoonya banoonya butya bwe basurvivinga banoonya butya bwe badduka mu nsi banoonya butya bwe betta kuva mu bulamu bwansi eno. Senga byali bikola bwe bitone mu nsi endala nga tebibeerako pulaani. Epulaani ngira abantu abo butya bwe beekalakaasiza. Mulaba lutalo lw'e South Africa buli kanaku kubuuminga buli lunaku waliwo abali emabega abali mu kuteekamu ekiyitirivu okulaba ng'olwo olutalo teruzikira. Mulaba abantu kweyongerako bano abeeyongerako bonna baba bakuttaanaaweya. Eyo nabakoledde jo live n'embibanyonnyola. Olina kugamba nedda bwe banaakowa bajja kusituka osange musituke ekiro simanyi miliyoni 2 oba mu kitundu ebeemu bonna nga beeyiye mu kibuga Kampala ajja kuba talina waabata nga bayiseewa okutuuka mu kibuga Kampala baba bayiseewa. Olwo olutalo muba mulina naddutandikire no mu bubugabuga butonotono ne mukwata buli obubuga obwo buli kabuga eyakatonotono nga mukataddemu abatandikira abantu abo kuba mwabapimye edda nti obusungu bwabwe basobola okuguseesaamu wadde mwabagukumye temuli beekyo kitundu.
mugukuma ne muguleka ab'ekitundu ne baguseesaamu ne poliisi egenda okuyiibwa okujja okugumbulula abo abali awo abali mu kwekalakaasa nga mmwe abaalutandise mwavuddewo dda kuba eri eba missoni yakutandika ate nga tebakuzikira paka nga kigguse. Oyo omwana atandika alina okuba ne resources yenna gwe yeetaaga, oba resources amujja mu kifo aba alina okuba nga asobola okukivaamu mu budde, asobola obulamu kuba alina okugusa olutalo, alina okubeera ne resources gwe yeetaaga mu kukola mission yonna gy'ayagala ey'okusitula abantu nga tebalina wadde ejjinja wadde emmundu wadde ki, ng'asobola akutta ekipande na Uganda flag. Kalas, eno video sigizaako mukono. Bw'oba tobitegedde bireke. Teriyo gye baali basituse mbu banyigiriziddwa nnyo munnange, senga ab'ekiteezi baasituka, senga Kalamoja gye baatondoka enjala baasituka, senga ab'omu Lubigi baasituka, senga bano be bali mu kumenyera kati amayumba senga baasituka. Uganda tetunnafuna bamuzira kisa basobola kuteekawo nkola yonna etandikira bantu. Gwe ne bw'oba tosobola osobola okuba n'obusobozi obukuliyetingawo ttiimu ekikola. Mugamba mutya guys? Tutandise tutyo ndowooza muwulira kati twagala kuwawula ku bwongo kwogiwaza ku bwongo kumanya amazima amatuufu kye tulina okukola obuvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwaffena collectively. Anaagenda okukola mulimu ki, anaagenda okukola ki okulaba nga tugusa olutalo lwe tuliko. Ntandise n'akatambi yawo omwami agambe nti Gino Museveni tetukulondangako otwesibako bwesibi, saakulonda gundi yakulonda ffenna tetwakulonda otwekakaatiseko bwekakaatise. Okitegedde kati nga tumaze okutegeera amazima ago nti nze naawe nawono noono ffennawo nga bwe tuli wano tekuliko n'omu yalonda Gino Museveni era ffenna tukimanyi mazima nti atukakaatiseeko bwekakaatise yatubba bubbe. Kati nga tumaze okukitegeera nno atukakaatiseeko bwekakaatise, what can we do okugyawo ekinene kyawanga? Kiba kitegeeza katukakaatiseeko kati mu 2021 yatukakaatikako, kitegeeza ne maaso gye bujja waba akyali mulamu ajja tutekakaatikako. Kati tumukomezza tutya? Ayo wali debate. Oba muntegedde bulungi, bwe wali debate awo we wali ekyokukola, we wali okuyiiya, okwogiwaza obwongo, okubuwawula, tulabe ki kye tulina okukola ffenna. Kati tandika kulowooza otyo. Nze nange nakiraba dda, buli kimu Kyagulanyi akikoze. Bwe twadde mu campaign buli kimu yakikola, buli kimu yakyogera. Naye olunaku lwa action bwe lwatuuka tewali n'omu yasituka. Kitegeeza bannayuganda ffe twamanyiira to survive mu mbeera yonna. Twamanyiira kati okututeekamu ekiruyi ekitusitula walina okubaawo abatandika beebaani yenze naawe. Tulina kwewaayo, tulina kumanya nti we tutabeera ffe tewali ajja kitukolera. Tewali agenda kugamba nno oli agenda kuva bunaayira nti ajja bitukolere, ffe tulina okubyekolera. Bibanga bajjajjaffe byabalima okukola, we can do them. Just kwongera kumatiza njiri, kwongera kunnyikiza njiri, bannayuganda bongera okutegeera n'okumatira nti buvunaanyizibwa bwaffe okukola bino okweggyako ekinene kyawanga twali mulala.